Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baana mmwe ndi wano sibitegeera. Ennaku gye mpulira teyinaayina. Baana mmwe mukimanyi mukama wange okuŋŋamba. Mbuno ennyonyi eddamu okusituka nga mu 2022. Ennyonyi eddamu okutambula egenda kuddamu situla mu 2022 oba kitamanyi mwezi ki. Kontulakiti yange yagwako bulungi nnyo n'aŋŋamba sooka onkolereko ekisiibo. Ngenda kwongeramu kisente ono ye sente tazeeguya. Nenzikiriza ne ŋŋamba kale nenkola ekisiibo. Nanga ngenda kufunira gundi. Ngenda kufunira ki? Eya tiketi mu kisiibo wakati. Ge mawulire gaakedde okumpaaga mbw agenzeeyo ne bamugamba ennyonyi eddamu okusituka mu 2022. Kale abadde tampisa bubi naye baana mmwe nfa nkole ntya? Nsaba kumpa ku magezi kuba sikyabitegeera kati nsiimuuse. Kalama TV mbadde mpitayita n'ensanga audio eno kasooke tugiwulirize nga waliwo omwami ayogera ebintu bino bwe biti. Nina akalangu kengenda okubeera nga mpisaawo era nga nkimanyi abantu bangi bagenda okubeera nga bakawakanya. Oli wadde mbokawakanya, oli wadde mbokakkiriza, naye gano ge mazima. Buli Kadaama yenna abadde tannaba kujja mu nsi z'Abawarabu weekaabireko. Ne Kadaama yenna ali mu nsi z'Abawarabu ddala ng'obonaabona naye weekaabireko. Obuzibu buvaawa? Omuntu yenna amanyi nti n'obadde ogenda kujja mu nsi z'Abawarabu bagenda kulimbalimba, kampani zigenda kulimbalimba nti bagenda kutwala. Tewakyali muntu gwe basikiriza mu Buwarabu. Tewakyali Kadaama yenna gwe bakkiriza mu Buwarabu. Ate tewakyali Kadaama yenna agenda kufuluma mu Buwarabu. Lwa nsonga Bawarabu bagambye nti balina okubeera nga balina abantu ababakolerera. Kadaama okufuna chance okubeera ng'odde ewammwe zigenda kubeera 2022 oba nga korona aweddewo. Tosuubirayo n'omuntu n'ogumu okubeera nga Kadaama ajingira wano e Buwarabu. Era tosuubirayo n'omuntu n'ogumu okubeera nga Kadaama agenda kubeera ng'afulumya ensi z'Obuwarabu. Kino kyazze kitya? Kyazze nti mukimanyi nti Buyindi ayina korona omukambwe. Korona omukambwe ono bagamba nti attira mu ssaawa emu. Ky'ova olanga Buyindi owulira nti bafudde 4,000, 3,600 kati batandise n'okubeera nga batuuse mu 7 mu ssaawa emu. Abawarabu bagambye okufa n'obutanyagwa bo tebagenda kufa nga Buyindi. Mujjukira Aga Khan School naye obuzibu obubadde butandise era nga kigambibwa ne mu Uganda mwatandiseemu korona oyo omukambwe. Abawarabu bagambye nti ekiri e Buyindi tekigenda kugenda mu nsi zaabwe. Ate tebagenda kubeera nga baliwo nga tewali abakolerera. Mukimanyi Abawarabu abo bambejja balangira baagala Bakadaama okubakolera. So omuntu yenna ali mu nnyumba y'Omwarabu ng'obonaabona okyabonaabona. Omuntu ali mu nnyumba y'Omwarabu nga tobonaabona weesuneko. Naye yenna abonaabona manyi okyabonaabona si ffe twakutwalayo. Obwo obuzibu mubulindirire. Kampani zigenda kubeera zibalimbe nti balimba bakkiriza naye babalimba. Njagala kwata essimu yo okubira omuntu yenna ali e Uganda omubuuze oba omuntu ali mu gundi ebyo bye mwagendamu mu ebyo simanyi baba traininga mugambe mwakamalamu ebbanga ki. Bali mu biyumba abamu babatadde n'obbata kuba tewakyali Kadaama ajja. Awo ensaasira Kadaama ng'oli mu nnyumba ng'obonaabona. Dduka ennyumba eyo giddukemu kuba omuliro gutandise. Dduka mu nnyumba eyo ogende ku ofiisi oba bakufunira ennyumba endala. Nkimanyi bangi temujja kwagala bigambo bino mulowooza nti no bya bulimba naye mbabuulira amazima nti tewakyali Kadaama yenna akkirizibwa kujja mu nsi z'Abawarabu. Ate tewali Kadaama yenna akkirizibwa kufuluma mu nsi z'Abawarabu. Ekirwadde